Ekitabo eky'amateeka essula esooka okutuuka ku yokutaano. Bino bye bigambo Musa bye yabulira Isirayiri yenna emitala wa Yoludaani mu ddongo mu Alaba awolekera Suufu, wakati w'e Palani ne Toferi ne Labani ne Kezerosi ne Dizakabu. Lwe lugendo olw'ennaku 11 okuva e Kolebu okuyita wali olusozi Seyiri okutuuka e Kadesubaniya. Awo lwatuuka mu mwaka ogwa 40 mu mwezi ogw'e11 ku lunaku olw'omwezi ogw'olubereberye, Musa n'ayogera n'abaana ba Isirayiri nga byonna bwe byali Mukama bye yamulagira okubabuulira. Bwe yamala okutta Sikoni kabaka w'Abamoli eyatuulanga mu Kesuboni ne Ogi kabaka w'e Basani eyatuulanga mu Asutarosi mu Ederi emitala wa Yoludaani mu nsi ya Mowaabu, Musa gye yatanulira okulangira amateeka gano ng'ayogera nti, Mukama Katonda waffe yayogerera naffe ku Kolebu ng'ayogera nti mwaludde okutuula ku lusozi luno, mukyuke mutambule mugende mu nsi ey'ensozi ey'Abamoli ne mu bifo byonna ebiriraanyeewo mu Alaba, mu nsi ey'ensozi ey'olusenyi ne mu bukiika obwa ddyo ne ku ttale ly'ennyanja, ensi y'Abakanani ne Lebanoni okutuuka ku mugga omunene omugga Fulaati. Laba ensi ngitadde mu maaso gammwe, muyingire mulye ensi Mukama gye yalayirira bajjajja bammwe Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo okubawa bo n'ezzadde lyabwe eririddawo. Nange nayogera nammwe mu biro ebyo nga ŋŋamba nti nze siyinza kubasitula nzekka. Mukama Katonda wammwe abongedde, era laba leero muli ng'emmunyeenye ez'omu ggulu okuba obungi. Mukama Katonda wa bajjajja bammwe abongere emirundi 1000 okusinga nga bwe muli, era abawa omukisa nga bwe yabasuubiza. Nze nnyinza ntya nzekka okusitula okutegana kwammwe n'omugugu gwammwe n'okuyomba kwammwe? Mwetwalira abasajja ab'amagezi era abategeevu era ab'amaanyi ng'ebika byammwe bwe biri, nange ndibafuula abakulu bammwe. Nammwe ne muddamu ne mwogera nti ekigambo ky'oyogedde kirungi ffe okukikola. Kale ne ntwala abakulu b'ebika byammwe, abasajja ab'amagezi era ab'amaanyi, ne mbafuula abakulu bammwe, abaami b'10 era abaami b'10 era abaami b'5 era abaami b'10 era abamyuka ng'ebika byammwe bwe biri. Era nakuttira abalamuzi bammwe mu biro ebyo nga njogera nti muwulirenga ensonga z'abaganda bammwe, musalirenga emisango egy'ensonga omuntu ne muganda we ne munnaggwanga ali awamu naye. Temusalirizanga bwe munaasalanga emisango, munaawuliranga abato n'abakulu okubenkanyankanya. Temutyanga maaso ga muntu kubanga omusango gwa Katonda, era ensonga eneebalemanga mugireetenga gye ndi nange naagiwuliranga. Era nabalagira mu biro ebyo byonna ebyagwanira okukola. Awo ne tutambula okuva e Kolebu ne tuyita mu ddunguliri lyonna eddene ery'entiisa lye mwalaba mu kkubo eriyita mu nsi y'ensozi ey'Abamoli nga Mukama Katonda waffe bwe yatulagira. Ne tutuuka e Kadesubaniya ne mbagamba nti mutuuse mu nsi ey'ensozi ey'Abamoli Mukama Katonda waffe gy'atuwa. Laba Mukama Katonda wo atadde ensi mu maaso go, yambuka olye nga Mukama Katonda wa bajjajjaabo bwe yakugamba. Totya so tokankana. Ne musemberera buli muntu ku mmwe ne mwogera nti tutume abantu abanatukulembera, batume abantu abatukulembera batukulemberere ensi, bakomewo batubuulire ekkubo bwe liri lye tuba twambukiramu n'ebibuga bwe biri mwe tulituuka. Ekigambo ekyo ne kinsanyusa nnyo. Ne nonda ku mmwe abantu 12 buli kika omuntu omu, ne bakyuka ne balinnya ku lusozi ne batuuka mu kiwonvu kya Esukoli ne bakiketta. Ne batwala ku bibala by'ensi mu ngalo zaabwe ne babireeta gye tuli, ne batubuulira ne boogera nti ensi eyo nnungi Mukama Katonda waffe gy'atuwa. Naye mmwe ne mutakkiriza kwambuka, naye ne mujjemera ekiragiro kya Mukama Katonda wammwe. Ne mwemulugunyiza mu weema zammwe ne mwogera nti kubanga Mukama yatukyawa, kyeyava atujja mu nsi y'e Misiri okutugabula mu mikono gy'Abamoli okutuzikiriza. Twambuka wa? Baganda baffe batusaanuusizza emitima gyaffe nga boogera nti abantu banene bawanvu okusinga ffe. Ebibuga binene byazimbibwako ebigo okutuuka mu ggulu. Era twalabayo abaana b'Anaki. Awo ne ndyoka mbagamba nti temubatya so temubatetemukira. Mukama Katonda wammwe abakulembera y'anaabalwaniriranga nga byonna bwe byali bye yabakolera mu Misiri mu maaso gammwe. Ne mu ddungu mwe walabira Mukama Katonda wo bwe yakusitula ng'omusajja bw'asitula omwana we mu kkubo lyonna lye wayitamu
okutuusa lwe mwatuuka mu kifo kino. Naye mu kigambo ekyo temwakkiriza Mukama Katonda wammwe eyabakulemberanga mu kkubo okubanoonyezanga ekifo eky'okkubiramu eweema zammwe ng'ayima mu muliro ekiro okubalaganga ekkubo lye munaayitamu ne mu kire emisana. Awo Mukama n'awulira eddoboozi ly'ebigambo byammwe n'asunguwala n'alayira ng'ayogera nti mazima tewalibaawo n'omu ku bantu abo ab'emirembe gino emibi aliraba ensi ennungi gye nalayira okuwa bajjajja bammwe, wabula Kalebu omwana wa Yefune oyo yaligiraba, era oyo ndimuwa ensi gye yalinnyako n'abaana be, kubanga yagoberera Mukama mu byonna. Mukama n'ansunguwalira nze ku bwammwe ng'ayogera nti naawe toliyingira omwo. Yoswa omwana wa Nuuni ayimirira mu maaso go, oyo aliyingira omwo. Mugumye omwoyo kubanga yaligisisa Isirayiri. Era n'abaana bammwe abato be mwayogerako nga bagenda okuba omwandu, n'abaana bammwe abatamanyi leero birungi newankubadde ebibi, bo baliyingira omwo, era ndigibawa bo era baligirya. Naye mmwe mukyuke mutambule mu ddungu mu kkubo eriyita mu nnyanja emyufu. Ne mulyoka muddamu ne muŋŋamba nti tusobezza ku Mukama, tunaayambuka ne tulwana nga byonna bwe biri Mukama Katonda waffe bye yatulagira. Ne mwesiba buli muntu ebibye ebyokulwanyisa, ne mwanguwa okulinnya ku lusozi. Awo Mukama n'aŋŋamba nti bagambe nti temulinnya so temulwana, kubanga nze siri mu mmwe, muleme okugobebwa mu maaso g'abalabe bammwe. Awo ne njogera nammwe ne mutawulira, naye ne mujeemera ekiragiro kya Mukama ne mukwatibwa amalala ne mulinnya ku lusozi. Awo Abamooli abaatuulanga ku lusozi olwo ne bafuluma okubalumba ne babagoba ng'enjuki bwe zikola, ne babakubira ku Seyiri okutuusa ku Koluma. Ne muddayo ne mukaaba amaziga mu maaso ga Mukama, naye Mukama n'atawulira ddoboozi lyammwe so n'atabategera kutu. Awo ne mutuulira mu Kadesi ennaku nnyingi ng'ennaku bwe ziri ze mwamalayo. Ekyamateeka essula ey'okubiri. Awo ne tulyoka tukyuka ne tutambula mu ddungu mu kkubo eriyita mu nnyanja emyufu nga Mukama bwe yaŋŋamba, ne twetooloola olusozi Seyiri ennaku nnyingi. Mukama n'ayogera nange nti mwaludde okwetooloola olusozi luno, mukyuke mugende obukiika obwa kkono. Naawe lagira abantu ng'oyogera nti mugenda kuyita mu nsalo y'abaganda bammwe abaana ba Esawu abatuula ku Seyiri, era bo bali batya. Kale mwekuume nnyo mwekka, temuyomba nabo, kubanga sijja kubawa ku nsi yaabwe newankubadde awalinnyibwa n'ekigere, kubanga nawa Esawu olusozi Seyiri okuba obutaka. Munaagulanga emmere n'effeeza gye bali mulyenga, era n'amazzi munaagagulanga n'effeeza gye bali munywenga. Kubanga Mukama Katonda wakuwadde omukisa mu mulimu gwonna ogw'omukono gwo. Yamanya okutambulako mu ddungu lino eddene. Emyaka gino 40 Mukama Katonda wo ng'abeera wamu naawe, tewabangawo kyewabulwa. Awo ne tuyita ku mabbali g'abaganda baffe abaana ba Esawu abaatuula ku Seyiri mu kkubo lya Alaba okuva mu Erasi ne Eziyonigeba, ne tukyuka ne tuyita mu kkubo ly'omu ddungu lya Mowaabu. Mukama n'aŋŋamba nti tosunguwaza Mowaabu so tolwana nabo mu lutalo, kubanga sijja kukuwa ku nsi ye okuba obutaka, kubanga nawa abaana ba Luti Ali okuba obutaka. Abemi baatuulanga omwo olubereberye, eggwanga ekkulu era eddene era eggwanvu ng'Abanaki bwe baali, era bano baayitibwa Balefa ng'Abanaki bwe baali, naye Abamowaabu baabayita Bemi. Era n'Abakooli baatuulanga ku Seyiri olubereberye, naye abaana ba Esawu ne babasikira, ne babazikiriza mu maaso gaabwe, ne batuula mu kifo kyabwe nga Isirayiri bwe yakola ensi ey'obutaka bwe Mukama gye yabawa. Kale mugolokoke musomoke akagga Zeredi. Ne tusomoka akagga Zeredi, era ennaku ze twamala kasookedde tuva e Kadesubaniya okutuusa lwe twasomoka akagga Zeredi zaali emyaka 38, okutuusa emirembe gyonna egy'abalwanyi lwe baggweerawo wakati mu lusiisira nga Mukama bwe yabalayirira. Era omukono gwa Mukama gwalwananga nabo okubasikiriza wakati mu lusiisira okutuusa lwe baggwaawo. Awo olwatuuka abalwanyi bonna bwe baamala okuggwaawo era nga bafudde mu bantu, Mukama n'alyoka aŋŋamba nti leero onooyita mu Ali y'ensalo ya Mowaabu, era bw'onoosemberera abaana ba Amoni era ng'oboolekedde, tobasunguwaza so toyomba nabo, kubanga sijja kukuwa ku nsi y'abaana ba Amoni okuba obutaka, kubanga nagiwa abaana ba Luti okuba obutaka, era n'eyo eyitibwa ensi y'Abalefa, naye Abamoni baabayita Abazamuzuumu.
eggwanga ekkulu era eddene era eggwanvu ng'Abanaki bwe baali, naye Mukama yabazikiriza mu maaso gaabwe ne babasikira ne batuula mu kifo kyabwe, nga bwe yakola abaana ba Esawu abatuula ku Seyiri, bwe yazikiriza Abakoli mu maaso gaabwe ne babasikira ne batuula mu kifo kyabwe okutuusa leero. N'abaavi abatuulanga mu byalo okutuuka ku Gaza, Abakafutooli abava mu Kafutooli ne babazikiriza ne batuula mu kifo kyabwe. Mugolokoke mutambule muyite mu kiwonvu kya Alunoni, laba nga budde mu mukono gwe Sikoni Omwamoli kabaka w'e Kesuboni n'ensi ye. Tanula okugirya olwane naye mu lutalo. Leero n'asooka okuteeka entiisa yo n'ekitiibwa kyo ku mawanga gali wansi w'eggulu lyonna. Abaliwulira ettutumu lyo ne bakankana ne balumwa ku bubwo. Nentuma ababaka okuva mu ddungu ery'e Kedemoosi eri Sikoni kabaka w'e Kesuboni n'ebigambo eby'emirembe nga njogera nti mpite mu nsi yo. N'atambulira mu luguudo so siikyamirenga ku mukono ogwa ddyo newankubadde ogwa kkono. Emmere ononguzanga na ffeeza ndyenga, n'amazzi ononguzanga na ffeeza nywenga, kyokka mpitemu n'ebigere byange. Ng'abaana ba Esawu abatuula ku Seyiri n'Abamowabu abatuula mu Ali bwe bankola, okutuusa lwe ndisomoka Yoludaani okugenda mu nsi Mukama Katonda waffe gy'atuwa. Naye Sikoni kabaka w'e Kesuboni n'atatuganya kuyita ku mabbali ge, kubanga Mukama Katonda we yakakanyaza omwoyo gwe n'amuwaganyaza omutima gwe alyoke amugabule mu mukono gwo nga leero. Mukama n'aŋŋamba nti laba, ntanudde okugabula Sikoni n'ensi ye mu maaso go. Tanula okulya ensi ye olyoke ogisikire. Sikoni n'alyoka asitula okutambula, ye n'abaana be bonna okulwanira Eyakazi. Mukama Katonda waffe n'amugabula mu maaso gaffe, ne tumutta ye n'abaana be n'abantu be bonna. Ne tunyaga ebibuga bye byonna mu biro ebyo, ne tuzikiririza ddala buli kibuga omuli abantu wamu n'abakazi n'abaana abato. Tetwasigazaawo n'omu. Ente zokka ze twetwalira okuba omunyago wamu n'ebyo bye twajja mu bibuga bye twanyaga okuva ku Aloweri ekiri ku mabbali g'ekiwonvu kya Alunoni, era okuva ku kibuga ekiri mu kiwonvu okutuusa ku Gireyadi. Tewaali kibuga ekyatulema olw'obugulumivu bwakyo. Mukama Katonda waffe yagabula byonna mu maaso gaffe, kyokka tewasemberera nsi y'abaana ba Amoni. Tuyirwa olw'omugga Yaboki n'ebibuga eby'omu nsi ey'ensozi eyonna Mukama Katonda waffe gye yatugaana. Ekyamateeka essula ey'okusatu. Ne tulyoka tukyuka ne twambukira mu kkubo erigenda e Basani. Ogi kabaka w'e Basani n'asitula okutulumba ye n'abantu be bonna okulwanira Ederi. Mukama n'aŋŋamba nti tomutya, kubanga mugabudde ye n'abantu be bonna n'ensi ye mu mukono gwo. Era olimukola nga bwe wakola Sikoni kabaka w'Abamoli abatuulanga mu Kesuboni. Awo Mukama Katonda waffe n'agabula mu mukono gwaffe ne Ogi kabaka w'e Basani n'abantu be bonna, ne tumutta okutuusa lwe wataamusigalirawo n'omu. Ne tunyaga ebibuga bye byonna mu biro ebyo. Tewaali kibuga kye tutaabanyagako. Ebibuga 6, ensi yonna eya Alugobu, obwakabaka bwa Ogi mu Basani. Ebyo byonna byali bibuga ebyazingizibwako bbugwe omuwanvu n'enzigi n'ebisiba, obutassaako bibuga ebitalina bbugwe bingi nnyo. Ne tubizikiririza ddala nga bwe twakola Sikoni kabaka w'e Kesuboni, nga tuzikiririza ddala buli kibuga omuli abantu wamu n'abakazi n'abaana abato. Naye ente zonna n'ebyo bye twanyaga mu bibuga ne twetwalira okuba omunyago. Era mu biro ebyo ne tujja ensi mu mukono gw'abakabaka bombi ab'Abamoli abali emitala wa Yoludaani okuva mu kiwonvu kya Alunoni. Kerumooni Abasidoni bamuyita Siriyoni, n'Abamoli bamuyita Seniri. Ebibuga byonna eby'omu lusenyi ne Gireyadi yonna ne Basani yonna okutuusa ku Saleka ne Ederi, ebibuga by'obwakabaka bwa Ogi ne Basani. Kubanga Ogi kabaka w'e Basani ye yasigalawo yekka ku abo abaasigalawo ku Balefa. Laba ekitanda kye kyali kya kyuma, tekiri mu Laaba eky'abaana ba Amoni, obuwanvu bwakyo emikono 9 n'obugazi bwakyo emikono 4 ng'omukono gw'omuntu bwe guli. N'ensi eyo ne tugirya mu biro ebyo. Okuva ku Aloweri ekiri ku mabbali g'ekiwonvu kya Alunoni n'ekitundu ky'ensi ey'ensozi eya Gireyadi n'ebibuga byayo nabiwa Abalewubeeni n'Abagaadi. N'ekitundu kya Gireyadi ekyasigalawo ne Basani yonna obwakabaka bwa Ogi nabiwa ekitundu ky'ekika kya Manase. Ensi yonna eya Alugobu ye Basani yonna eyeyitibwa ensi y'Abalefa.
Yayiri mutabani wa Manase n'atwala oluuyi lwonna olwa Alugobu okutuuka ku nsalo y'Abagesuli n'Abamakasi n'agituuma ye Basani ng'erinnya lye bwe lyali Kavosu Yayiri okutuusa leero. Gireyadi n'empaayo Makiri n'Abalewubeeni n'Abagaadi n'embawa okuva ku Gireyadi okutuusa ku kiwonvu kya Alunoni, ekiwonvu ekya wakati n'ensalo yaakyo okutuusa ku mugga Yaboki y'ensalo y'abaana ba Amoni, era ne Alaba ne Yoludaani n'ensalo yaagwo okuva ku Kineresi okutuusa ku nnyanja ya Araba, ennyanja ey'omunnyo awali entunnumba za Pisuga ku luuyi olw'ebuvanjuba. Nembalagira mu biro ebyo nga njogera nti Mukama Katonda wammwe abawadde ensi eno okugirya. Munaasomoka nga mukutte ebyokulwanyisa mu maaso g'abaganda bammwe abaana ba Isirayiri, abasajja bonna abazira, naye abakazi bammwe n'abaana bammwe abato n'ebisibo byammwe. Manyi nga mulina ebisibo bingi binaabeeranga mu bibuga byammwe bye nabawa, okutuusa Mukama lwaliwa baganda bammwe okuwummula nga mmwe, era nabo nga balidde ensi Mukama Katonda wammwe gy'abawa emitala wa Yoludaani, ne mulyoka mudda buli muntu mu butaka bwe nabawa. Nendagira Yoswa mu biro ebyo nga njogera nti amaaso go galabye byonna Mukama Katonda wammwe byakoze bakabaka bano bombi, bw'atyo Mukama bw'alikola obwakabaka bwonna gye musomoka okugenda. Temubatyanga kubanga Mukama Katonda wammwe oyo yabalwanirira. Nenegayira Mukama mu biro ebyo nga njogera nti ayi Mukama Katonda, tanudde okulaga omuddu wo obukulu bwo n'omukono gwo ogw'amaanyi, kubanga Katonda ki ali waggulu oba mu nsi ayinza okukola ng'emirimu gyo bwe giri era ng'ebikolwa byo eby'amaanyi bwe biri. Nsomoke nkwegayirira ndabe ensi ennungi era emitala wa Yoludaani, olusozi luli olulungi ne Lebanoni. Naye Mukama nansunguwalira nze ku bwammwe n'antampulira. Mukama n'aŋŋamba nti kikumale. Toyogera nate nange ku kigambo ekyo. Linnya ku ntikko ya Pisuga, oyimuse amaaso go otunule ebugwanjuba n'obukiika obwa kkono n'obwa ddyo n'ebuvanjuba, olabe n'amaaso go, kubanga tolisomoka Yoludaani guno. Naye kuutira Yoswa omugumye omuwe amaanyi, kubanga ye alisomoka ng'akulembera abantu bano, era yalibasisa ensi gy'oliraba. Awo ne tutuula mu kiwonvu ekyolekera Besupyoli. Eky'amateeka essula ey'okuna. Ne kaakano gwe Isirayiri, wulira amateeka n'emisango bye mbayigiriza okubikolanga, mulyoke mube balamu, muyingire muli ensi Mukama Katonda wa bajjajja bammwe gy'abawa. Temwongeranga ku kigambo kye mbalagira, so temukisalangako, mukwatenga ebiragiro bya Mukama Katonda wammwe bye mbalagira. Amaaso gammwe galabye Mukama kye yakola olwa Balipyoli, kubanga abantu bonna abagoberera Balipyoli Mukama Katonda wo yabazikiriza wakati mu mmwe. Naye mmwe abeegatta ne Mukama Katonda wammwe mukyali balamu buli muntu ku mmwe leero. Laba mbayigiriza amateeka n'emisango nga Mukama Katonda wange bwe yandagira, mukolenga bwe mutyo wakati mu nsi gye muyingiramu okugirya. Kale mubyekuumenga mubikolenga, kubanga go ge magezi gammwe n'okutegeera kwammwe mu maaso g'amawanga aganaawuliranga amateeka ago gonna ne googera nti mazima eggwanga lino ekkulu be bantu ab'amagezi era abategeera. Kubanga ggwanga ki eririna Katonda bali okumpi nga Mukama Katonda waffe bw'ali bwe tumukoowolanga? Era ggwanga kyekkulu eririna amateeka n'emisango egy'ensonga ng'amateeka gano gonna bwe gali gentadde mu maaso gammwe leero. Kyokka weegendereze, weekuume emmeeme eyo ng'onyiikira, oleme okwerabira ebigambo amaaso go bye galaba, bireme okuva mu mutima gwo ennaku zonna ez'obulamu bwo, naye mubitegeeze ng'abaana bo n'abaana b'abaana bo. Olunaku lwe wayimirira mu maaso ga Mukama Katonda okukolebu, Mukama bwe yaŋŋamba nti nkuŋŋaanyiza abantu, nange n'abawuliza ebigambo byange, bayige okuntyanga ennaku zonna ze banaaba nga balamu ku nsi, era bayigirize nga baana baabwe. Ne musembera ne muyimirira wansi w'olusozi, olusozi ne lwaka n'omuliro okutuusa ku mutima gw'eggulu, n'ekizikiza n'ekire, n'ekizikiza ekikutte. Mukama n'ayogera nammwe ng'ayima wakati mu muliro. Mwawulira eddoboozi ly'ebigambo, naye ne mutalaba kifaananyi kyonna, ddoboozi lyokka. N'ababuulira endagaano ye gye yabalagira okukola, ge mateeka 10. N'agawandiika ku bipande by'amayinja 2. Mukama n'andagira mu biro ebyo okubayigiriza amateeka n'emisango, mubikolenga mu nsi gye musomokera okugendamu okugirya. Kale mwekuume nnyo, kubanga temwalaba kifaananyi kyonna kyonna ku lunaku Mukama lwe yayogera nammwe ku Kolebu ng'ayima wakati mu muliro. Mulemenga okweyonoona ne mwekolera ekifaananyi ekyolenga kifaanana ekintu kyonna, ekifaananyi ky'ekisajja oba eky'ekikazi,
ekifaananyi ky'ensolo yonna eri ku nsi, ekifaananyi ky'ennyonyi yonna erina ebiwawaatiro ebibuuka mu bbanga, ekifaananyi ky'ekintu kyonna ekyewalula ku ttaka, ekifaananyi ky'ekyennyanja kyonna ekiri mu mazzi wansi w'ettaka. Era olemenga okuyimusa amaaso go mu ggulu n'olaba enjuba n'omwezi n'emmunyeenye ly'eggye lyonna ery'omu ggulu, n'osendebwasendebwa n'obisinza n'obiweereza Mukama Katonda wo bye yagabira amawanga gonna agali wansi w'eggulu lyonna. Naye Mukama yabatwala n'abajja mu kikomye ky'ekyuma mu Misiri okuba gyali abantu ab'envuma nga leero. Era nate Mukama n'ansunguwalira nze ku lwammwe, n'alayira nze obutasomoka Yoludaani newankubadde okuyingira mu nsi ye ennungi Mukama Katonda wo ojja kuwa okuba obutaka. Naye kiŋŋwanira okufiira mu nsi muno, tekiŋŋwanira kusomoka Yoludaani, naye mwe mulisomoka ne muli ensi eyo ennungi. Mwekuume mulemenga okwerabira endagaano ya Mukama Katonda wammwe gye yalagaana nammwe, ne mwekolera ekifaananyi ekyole nga kirina engeri y'ekintu kyonna Mukama Katonda wo kye yakugaana. Kubanga Mukama Katonda wo gwe muliro ogwokya, Katonda ow'obuggya. Bw'onoozaalanga abaana n'abaana b'abaana, era nga mumaze ebiro bingi mu nsi, era nga mumaze okweyonoona, ne mwekolera ekifaananyi ekyole nga kirina engeri y'ekintu kyonna, ne mukola ekiri mu maaso ga Mukama Katonda w'ekibi, okumusunguwaza, mpiita eggulu n'ensi okuba abajulirwa eri mmwe leero, nga mulizikiririra ddala mangu ku nsi gye musomokera Yoludaani okugenda okugirya. Temuligimalako nnaku nnyingi, naye mulizikiririra ddala. Era Mukama alibasaasanya mu mawanga, era mulisigalawo batono mu bantu Mukama gy'alibatwala ewala. Era muliweerereza eyo bakatonda emirimu gy'emikono gy'abantu, emiti n'amayinja, ebitalaba newankubadde okuwulira, newankubadde okulya, newankubadde okuwunyiriza. Naye nga muyima eyo, bwe munaanoonyanga Mukama Katonda wo, onoomulabanga, bw'onoomunoonyanga n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna. Bw'onooba ng'olabye ennaku, era ebyo byonna nga bikujjidde, mu nnaku ez'enkomerero onookomangawo eri Mukama Katonda wo, era onoowuliranga eddoboozi lye. Kubanga Mukama Katonda wo Katonda wa kusaasira, taakulekenga so taakuzikirizenga, so teyeerabirenga ndagaano y'abajjajjaabo gye yabalayirira. Kubanga kale buuza ennaku ez'edda ezaasooka, okuva ku lunaku Katonda lwe yatonda abantu ku nsi, era okuva ku nkomerero y'eggulu okutuuka ku nkomerero yaalyo, obanga waabangawo ekifaanana ng'ekigambo kino ekikulu, oba kyawulirwanga ekiri bwe kityo, waabangawo abantu abawulira eddoboozi lya Katonda nga lyogera nga liva wakati mu muliro nga ggwe bwe wawulira ne baba balamu, oba Katonda yali agezezzaako okugenda okwetwalira eggwanga ng'alijja wakati mu ggwanga linnaalyo, n'okukema n'obubonero n'ebyamagero n'engalo ez'amaanyi n'omukono ogwagololwa n'ebyentissa ebikulu nga byonna bwe byali Mukama Katonda wammwe bye yabakolera mu Misiri mu maaso gammwe. Gwe walagibwa bw'otyo olyoke omanye nga Mukama ye Katonda, tewali mulala wabula ye. Yakuwuliza eddoboozi lye ng'ayima mu ggulu alyoke akuyigirize. Ne ku nsi yakulabya omulimu gwe omunene, n'owulira ebigambo bye nga biva wakati mu muliro. Era kubanga yayagala bajjajjaabo, kyeyava alonda ezzadde lyabwe eriddawo, n'akuggya mu Misiri ye ng'abeera naawe olw'obuyinza bwe obungi, okugoba mu maaso go amawanga agakusinga obukulu n'amaanyi, okukuyingiza gwe, okukuwa ensi yaabwe okuba obutaka nga leero. Kale manya leero era okisse ku mwoyo nga Mukama ye Katonda mu ggulu waggulu ne mu nsi wansi. Tewali mulala. Era oneekuumanga amateeka ge n'ebiragiro bye bye nkulagira leero, olabe ng'ebirungi gwe n'abaana bo abaliddawo, era omale ennaku nnyingi ku nsi Mukama Katonda wo ojja kuwa emirembe gyonna. Awo Musa n'alyoka ayawula ebibuga bisatu emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebuvanjuba. Omussi addukire ng'omwo, anattanga munne ng'ataniddwa so nga tamukyawanga, addukire nga mu kimu ku bibuga ebyo abeere ng'omulamu. Bezeri ekiri mu ddungu mu lusenyi okuba eky'Abalewubeeni, ne Lamosi ekiri mu Gireyaadi okuba eky'Abagaadi, ne Golani ekiri mu Basani okuba eky'Abamanase. Era gano ge mateeka Musa ge yateeka mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Buno bwe bujulirwa n'amateeka n'emisango Musa bye yabulira abaana ba Isirayiri bwe bava mu Misiri emitala wa Yoludaani mu kiwonvu ekyolekera Besupyoli
mu maaso ga Sikoni kabaka w'Abamoli eyatuulanga mu Kesuboni. Musa n'abaana ba Isirayiri gwe baakuba bwe baava mu Misiri ne balya ensi ye n'ensi ya Ogi kabaka w'e Basani, bakabaka bombi ab'Abamoli abaabanga emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebuvanjuba okuva ku Aluweri ekiri ku mabbali g'ekiwonvu ki Alunoni okutuusa ku lusozi Sayoni, oyo ye Kerumooni, ne Alaba yonna emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebuvanjuba okutuusa ku nnyanja ya Alaba awali entunnumba za Pisuga. Ekyamateeka essula ey'okutaano. Awo Musa n'ayita Isirayiri yenna n'abagamba nti wulira gwe Isirayiri, amateeka n'emisango bye njogera mu matu gammwe leero mubiyige mubikwatenga okubikola. Mukama Katonda waffe yalaganira endagaano naffe ku Kolebu. Mukama teyalagaana ndagaano eyo ne bajjajja baffe, naye naffe ffe abali wano ffenna nga balamu leero. Mukama yayogera nammwe nga mulabagana n'amaaso ku lusozi ng'ayima wakati mu muliro. Nayimirira wakati wa Mukama nammwe mu biro ebyo okubalaga ekigambo kya Mukama, kubanga mwali mutidde olw'omuliro ne mutalinnya ku lusozi, ng'ayogera nti nze Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi y'e Misiri mu nnyumba y'obuddu. Tobanga na bakatonda balala wendi, teweekoleranga kifaananyi kyole, ekifaananyi ky'ekintu kyonna ekiri mu ggulu waggulu, newankubadde wansi ku ttaka, newankubadde mu mazzi agali wansi w'ettaka. Tobivuunamiranga so tobiweerezanga, kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa buggya, awalana ku baana obubi bwa bajjajja baabwe ne ku bannakabirye ne ku bannakasatwe kwabo abankyawa, era addiramu abantu 10,000 kwabo abanjagala abeekuuma amateeka gange. Tolayiriranga bwereere erinnya lya Mukama Katonda wo, kubanga Mukama tali mutowooza nga taliiko musango omuntu alayirira obwereere erinnya lye. Okwatanga olunaku olwa Ssabbiiti okulutukuza nga Mukama Katonda wo bwe yakulagira. Ennaku 6 okolanga n'omala emirimu gyo gyonna, naye olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti ya Mukama Katonda wo. Tolukolerangako mirimu gyonna, gwe newankubadde mutabani wo, newankubadde muwala wo, newankubadde omuddu wo, newankubadde omuzaana wo, newankubadde ente yo, newankubadde endogoyi yo, newankubadde ebisibo byo byonna, newankubadde munnaggwanga wo ali ewuwo. Omuddu wo n'omuzaana wo bawummulenga era nga naawe, era onojjukiranga nga wali muddu mu nsi y'e Misiri. Mukama Katonda wo n'akuggyamu n'engalo ez'amaanyi n'omukono ogwagololwa. Mukama Katonda wo kyeyava kulagira okwekuumanga olunaku olwa Ssabbiiti. Kitaawo ne nnyoko obassangamu ekitiibwa nga Mukama Katonda wo bwe yakulagira, ennaku zo zibe nnyingi era olabe ebirungi ku nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa. Tottanga, so toyendanga, so tobbanga, so towaayirizanga muntu munno, so teweegombanga mukazi wa muntu munno, so toyayaniranga nnyumba ya muntu munno, newankubadde ennimiro ye, newankubadde omuddu we, newankubadde omuzaana we, newankubadde ente ye, newankubadde endogoyi ye, newankubadde ekintu kyonna ekya muntu munno. Ebigambo ebyo Mukama yabibuulira ekibiina kyammwe kyonna ku lusozi ng'ayima wakati mu muliro ne mu kire ne mu kizikiza ekikutte n'eddoboozi ddene, n'atayongerako birala. N'abiwandiika ku bipande 2 eby'amayinja n'agampa. Awo olwatuuka bwe mwawulira eddoboozi nga liva mu kizikiza wakati, olusozi nga lwaka omuliro, ne munsemberera, abakulu bonna ab'ebika byammwe n'abakadde bammwe, ne mwogera nti laba, Mukama Katonda waffe atulaze ekitiibwa kye n'obukulu bwe, era tuwulidde eddoboozi lye nga liva mu muliro wakati. Tulabye leero nga Katonda ayogera n'omuntu n'aba mulamu. Kale kaakano twandifiiridde ki? Kubanga omuliro guno mungi gunaatuzikiriza. Bwe tunaawulira nate eddoboozi lya Mukama Katonda waffe tunaafa. Kubanga ani ku balina omubiri bonna eyali awulidde eddoboozi lya Katonda omulamu nga lyogera nga liva mu muliro wakati ngaffe bwe tuwulidde n'aba mulamu? Gwe sembera owulire byonna Mukama Katonda waffe by'anaayogera, olyoke otubuulire byonna Mukama Katonda waffe by'anaakubuulira, naffe tulibiwulira ne tubikola. Mukama n'awulira eddoboozi ly'ebigambo byammwe bye mwayogera nange. Mukama n'aŋŋamba nti mpulidde eddoboozi ly'ebigambo by'abantu bano bye bakubuulidde, boogedde bulungi byonna bye bagambye. Senga mulimu omutima mu bo ogufaanana bwe guti, n'okutya bandintidde ne beekuumanga ebiragiro byange byonna ennaku zonna, balyoke balabe ebirungi n'abaana baabwe emirembe gyonna. Genda obagambe nti muddeyo mu weema zammwe, naye ggwe yimirira wano wendi.
nange nakubulira ekiragiro kyonna n'amateeka n'emisango by'oli bayigiriza balyoke babikole nga mu nsi gye mbawo okugirya. Kale munakwatanga okukola nga Mukama Katonda wammwe bwe yabalagira. Temukyamiranga ku mukono ogwa ddyo newankubadde ku gwa kkono. Munaatambuliranga mu kkubo lyonna Mukama Katonda wammwe lye yabalagira, mulyoke mube ng'abalamu era mulabe ebirungi era mumale ennaku nnyingi mu nsi gye mulirya.